Njogera bino nga Derrick wa radio ye yamaze dda okwegaana Muna okusinziira ku lugambo lwatandise okutambula. Ovanga kukwogera kigambo nti omuntu ali Ebisiyaga, ekyo kigambo kinene nnyo. Actually abadde nga asaaga naye nga bw'okigenderera ennyo era n'abagezezaako okukinterpretinga. Wayinzika okubeerawo nga mpuliriza bulungi, wayinzika okubeerawo nga kansooke nkugambe video jimpeleka like mukwano gwange hebobanga hatonna bagikampera natanna tweyungako omutongole nawe nkusabye subscribing ku video exclusive omala kusubscribing bambi akwata mukarekazi je mkigambo personalize okante mkigambo all wengambira turn on that notification bell ensongo ja kubaho zifuna bulungi hinyo nyini zala hajati kalodo alomba duwa gwaine ebizibu byenjawulo enamba yebera wawe sembya 067 mukubireko oba mutereko ka WhatsApp message ajja kubate akolera ku nsonga zo bulungi nnyo nyini ddala. Kale bw'omaze okubira ng'ateho jimpera like gamba muno nti tusimbudde munange Derrick wa radio ngenda okubeera nga nkola story noba mukadde ko giwuliriddeko nga yamaze dda okubeera nga yeegaana Muna 256 oba Muna wa Derrick okusinziira ku bifaananyi bino ebya LGBT ebyagenze maaso n'okufuluma olunaku olw'eggulo. Wamma bino tebyamulese kyekimu, jjukira nti ebifaananyi bino byamaze okubeera nga bikyusakyusibwa oba nga bivuunulwa ekyakakasiddwako akatonotono nga Muna 256 oba Muna wa Derrick abwe yenyigira mu nsonga z'Ebisiyaga. Munnange live yakoleddwa olwekiro ky'olunaku olw'eggulo Derrick gye yakoze Yeganye Muna era n'agezaako okulagira ddala nti ye ne Muna they never nti era bo bulijjo bagezaako kutambuza bulamu bwabwe mu mbeera emu oba mu mbeera endala wabula so si mu mbeera ey'omukwano. Mwakirabako wano eno Derrick bw'ayogera bw'atyo nze ng'omunsobola okikkiriza mu mbeera ki nti mujjukira Ashakama we yakomerawo wano e Uganda nga yakava Saudi Arabia. Ashakama we yakomawo wano e Uganda ye example nyangu gye nnyinza okubawa kuba ekyali wange tajja kunyiiga. Yakola videos ne Mutoro, ebbanga lye yakolera video ne Mutoro nga abantu batuuka n'okulowooza nti bano ababiri balina bakoze couple, they are in love. Ne ng'ekyamazima they are just acting oba buli omu yalinga ayambako munne kuza page ye kama yalinga ayambako Mutoro kuza page ye so nga ne Mutoro ayambako kama kuza page ye. Ndoza mutegedde bulungi. So ebbanga Muna ne Derrick lye babeeredde ababiri naye okusinziira ku Derrick abadde nga agamba mu video oba mu live gye yakoze nti Muna ekibadde kimugatta naye abadde content buli omu kuyambagana kuza page za munne okusinziira ku Derrick. Yes, ekyasinza okuviirako ddala obuzibu buno byebifaananyi byenkugambye ebyafulumiddeko watermarka ya LGBT of which naze wano nemba nnyonnyola LGBT bwe kiggwayo nti nsonga za bukaba naye obukaba obutali mu butonde obutuufu bye tusobola okuyita Ebisiyaga. Yes, so kiyinzika okubeera nga pressure eyateereddwa ku internet olunaku olw'eggulo yaleetedde Derrick okwegaana Muna asobole okubeera nga oba oliawo akuuma ekitiibwa kye nga Derrick n'abantu baleke kulowooza nti ne Derrick oba oliawo yaweeta dda ku side eyo eya LGBT oba katutegereganye bulungi nti Derrick okuvaayo ne yeegaana Muna wandibaawo obusobozi bw'okubeera nti yabadde yeewala kino ekyatuuse ku Muna okubanga naye kimutwaliramu. Eyo nebeera nsonga nkulu nti ebisale bisinga bagamba nti Vicky atambula ne nani kange ngereza nnyo ku Ashakama kyali wange tatera kunyiga bagamba nti Vicky atambula ne Kama ne bamala ne bagamba nti Vicky bamukuttabba automatically ojja kumanyirawo nti ne Kama abeera muki abeera mubi whereby nti Derrick essaawa zino okuvaayo n'agamba nti nze ne Muna Muna simumanyi wandibaawo obusobozi bw'okubeera nga naye kyamukubye wala bw'aba abadde takimanyiiko nti Muna yenyigira mu nsonga zino za LGBT. Era n'omuliro gubadde gwatandise okubeera nga gubumbujja ku sayidi ya
naddala baleeta ebyekuusa kuba nti ebisiyaga bino babiyingira lwakubeera nti baagala butuuze mu Bungereza. Eyo nayo yaliba emu ku ezo ensonga Derrick zagezaako okubeera nga yeesamba oba zagezaako okubeera nga yeegaana mukadde nga kano. Kamukuwa gwe kennyini omwewulireko video gimpereka like mukwano gwange.